Abatuuze b'e Kawempe Kiyanja Zone balajana olw'amazzi agabayingira mu mayumba gaabwe nga gano gava ku myala egitali migogole. Twayogeddeko n'omukyala Madiina nga ono mutuuze wa Kiyanja Zone n'atugamba obuzibu bw'asanga ng'enkuba etonnya mu budde obw'ekiro otulo tasobola tufuna olw'obweraliikirivu bw'abeera nabwo ng'alowooza amazzi gagenda kuyingira ennyumba ye, era n'agamba nti obuzibu kwe buva ku myala egitali migogole oba emyala egitali mizimbe egireeta amazzi okwanjalira mu mayumba gaabwe. Nze Madiina omusangibwa wano mu Kiyanja amaanyi waffe emwalisa ekimpi tubonaabona ku lw'amazzi nga bwetonnya amazzi gatuyisa bubi ne gatuyingirira tubonaabona tubeera nga tubeera mu bweraliikirivu n'obeera nga bweba etonnya ekiro tusobola kwebaka olina okulinda ate paka bwenaakola ki bwenaakya osobole okubeera nga okola ki owebaka ku tulo kandi tubeera nga tubonaabona ku lwekyo amazzi gatuyisiza ddala bubi nnyo obuzibu bwetusanga emyala si migogole emyala si mizimbe enkuba bwetonnya negijjula negituweereza amazzi ngabeera nga gakola ki gabeera nga gatubonyabonya ensonga eyo. Tugeddeko n'omutuuze mu Kiyanja n'atugamba nti ekizibu ekirala ekireetera amazzi okulegama mu nnyumba zaabwe wamu n'empya zaabwe, agamba nti enzimba embi naddala aba landlord oba bannyini poloti abazimba ennyumba z'abapangisa nga tekuli ngogo oba nga tekuli mazzi bwe gafulumira kireetera amazzi okwanjala mu mpya zaabwe wamu ne mu nnyumba zaabwe. Embeera gye tulimu nti egajja mpuwa mutenga nga nnyingi gajjula gaba mangi twesanga nga tebakuyisiza bulungi kibaleeta nti nkuba kubanga tebateekako tewali wegafulumira tewali ngogo nti kwegayina ng'oteekawo nti oba olina okulembeka kuba go gasigala gali. Twagenze mu maaso ne twogera n'omwami Ssekimpi Make Richard nga ono ye chairman wa Kawempe Kiyanja Zone era n'atugamba obuzibu obuleetera amazzi okwanjala mu nnyumba z'abantu ly'ebbula ly'emyala wamu n'obufunda bw'omwala obuyitiridde mu kitundu kino. Totolodde ebintu ebyaviirako ekitundu kino okiyita Kiyanja wamu n'obuzibu obuviirako amazzi okujjula mu nju z'abantu wamu. Amanya nze Ssekimpi Richard Make, Chairperson Kiyanja Village, Kanyanya Ward, Kawempe Division, Kampala District. Nga ndi mwana muzaale wa ku kyalo kino ate era ndi muzzukulu wa ku kyalo kino. Jjajja wange yajja kuno mu mwaka gwa 1940 1942 n'azaala taata wange ate nange ne banzaala 1972 nga 12 December. Which means the development ya Kiyanja yonna njimanyi ezze ebeerawo era njiraba bulungi bwegenda mu maaso. Ekintu kyombuuzizza eky'amazzi agayingirira abantu mu butuufu kyo amazima gali nti nga bawulira ekyalo kino nti bakiyita Kiyanja awo wennyini mu Kisenyi waliwo ekibira eky'amaanyi kye tuyita typical forest nga kirimu n'enkobe, ensama, engabi biki byonna ng'era waliyo n'amazzi mangi. Sayidi eno gy'ojjanga gya ku ewa Nabbi Kayizire nga yo waliyo ebitoogo ng'era nga gye tusala ebitoogo bye tukolamu ki ebiwempe. Kati naye enkula bwezze ekula awo Ekisenyi area ekyo kuba eyo pati tugiyita Kisenyi subzone. Kisenyi area eyo abantu ne batandika ossengamu ngaawo omugenzi Elias Afuluyombya yasooka okukolawo faamu y'enteeze naye nga bw'omanyi nti amazzi kati buli ennyumba lwe zizimbibwa nga nnyingi
zigeneratinga amazzi ne gaba nga amazzi ago gakuŋŋaana. Kati nga bw'olaba 1989 oba okuva 86 paka 89-90 emmanga kyali kibira. 1992 abantu ne batandika okujja nga basengayo. Kati awaali nti wewali ebitoogo wewakuŋŋaanya amazzi wewakola ki, abantu ne baba nga bakola ki, bebaokyupayinza ekifo ekyo. Kati amazzi ne gaba nti agajjanga ne gabeera mu bitoogo mu kibira ekyo, obwalo obwalimu bwali nga bwala butono. Kakati amazzi ago ne gaba nga ate era tegalina we gagenda. Nga bw'omanyi nti population bwekula mu bitundu ne development nejja, ennyumba ne zizimbibwa. Kati amazzi gano kati sooka olabe nti luli emabegako 1990s ne wano wetuli awasinga walingawo ennimiro. Ng'ennimiro ezo zisobola okwokyupayinga amazzi agamukoka ne zigakwata. Ne kati raba awo emmanga mu Kisenyi amazzi gava Wambogo Kasozi, ne gava e Kanyanya Kasozi, ne gava wano wetuli Kasozi. Amazzi ago gonna ne gaba nga gajja gakola ki, gaddukira ku speed. Kati ne gatuuka mu bantu awo wansi. Ate kyo tukkirize tugaane nti akaala akaaliwo kati fe abakuze kali teringa ku ssomero lya Janaati ne kagenda ku luzi lwa Kabinika. Kati waaliwo omwami Ddungu n'asima ebinnya ebidiba by'ebyennyanja. Awali awo we mulaba bakoze akatale. Ebidiba by'ebyennyanja ebyo bwe byamala ng'omwala gubiyita kyengulu waagwo, enkuba nejja nnyingi ne sweepinga ebyennyanja byonna abantu balonda bya bwereere. Ne bamuwa amagezi nti dayivaatinga omwala guyitire kyemmanga waaki w'ebidiba. Omwala ogwo ne bagudayivaatinga. Ne pati ya Kiyanja kyova olaba yeeyi kirokole yagitubbako lwa mwala gudayivaatinga. Amazzi galeme kubanga gajjula muki nenga ku map awo Kiyanja. Kati ensi bwe zeekula amazzi ne gageneratingibwa ki, ate n'emyala nga mutono. Kyo tukkirize tugaane kati bw'olaba volume y'amazzi agajja ng'enkuba etonnye, omwala gwandibadde munene ng'ate guzimbiddwa. Naye omwala ogwo World Bank yatuwa ssente, ne bajja ne babalirira ssente ez'okuzimba nga weeziri. Naye mu compensation y'abantu bwe baamala okukola assessment n'okwevaluatinga nga ssente ezicompensatinga abantu baviira omwala teziriiwo. Kati kyova olaba nti akaala ako ate tulina n'abantu abazze bazimba ng'omwala era bongera ogufunza. Kati nja kuwa ddala awo nga we mulinaanye kirokole we yatwala ewa musawo Kisaakye. KCC eri very much aware. Era ne mmeeya baali basituseeko ne bajja balaba omuntu oyo ng'azimbye ayongedde ki omwala ogufunza. Naye olw'enguzi kyekyo nja kigamba corruption. Mulaba musawo Kisaakye ajja azimba, KCC bayitawo n'obalaba ne bajja ne balya kintu kidogo ne bagenda. Kati amazzi gano bwe gajja galina we gatuuka nga tegasobola kuddukira ku speed. Kuba omwala okutwala amazzi nga galina kola floods gulina kuba straight. Naye ogulaba gujja gukola ki, gukola amakoona. Which means nti amazzi galina we gatuuka nga tegasobola kudduka speed nga galina kola back flow. Kati back flow eyo yereeta ki, amazzi ne gaba nga ganjadde mu ki, ne gajja mu nnyumba z'abantu. Nga bw'olabera kyetaagisa KCC tugamba ssente zikola omwala weeziri neza compensation teziriyo. Ai nga nze kyamaani siyinza kugamba nti abantu abasukka mu 100 ngende ensayininge babagobe mu mayumba gaabwe bagademolishinge bagamenyewo baddeyo mu mizigo n'abamu batuuka okufa pressure kyolwokuba ki ennyumba zaabwe bazimenyewo lwakukola ki. Kyova olaba nti tubeera patient ne tugamba Katonda kayambe. Bw'oliberawo abatuyamba abazira kisa okompasatinga abantu abo baveewo. Kuba bw'olaba abantu abo nabo bambi bajja omwala ogwo si munene bwe gutyo, omwala guzze gugejja. Ate abantu abo baagula ne ssente zaabwe ne bazimba ne ssente zaabwe ne KCC baagiwanga kintu kidogo ne basobola okuzimba. Kati omuntu oyo tolina bw'omugamba nti gwe vaawo free of charge genda okole ki oboneebone n'ensi.
ekyo nga nze kyeyamani siyinza kikkiriza era siyinza kugamba nti abantu abo nsayininge babajjewo. Development ejja n'ebirungi naye ejja n'ebibi, naye ekyo siyinza kukkiriza nti ekibi bajjewo ki abantu abo. N'ekirala ekiriwo emmanga eyo tulina ze wandiyise ku kizibu era ekya floods. Tulina abatuuze baffe abazimba toyireti nga zirina nnyo omwala, enkuba bw'etonnya ne bazizibukula, amazzi ago nago ne gakola ki, ne gaba nga gadda. Kyova olaba nti oluusi enkuba bw'eba yakacya owulira ekivundu ekinene nga kizze, kitegeeza eri abazibukudde toyireti. Abamu oba enkuba bw'etonnya kiro bajja ne bayola amazzi mu mwala nga bwe bayiwa mu toyireti ate nga bwe basenamu bwe bakola ki, bwe bayiwa mu mwala. Naye ekyo kyonna tusaba Katonda atuyambe. Kati nga bw'olaba ewa Nabbi Kayizira awo amazzi we tubadde tubodalinga ne Rutunda ne Kakungulu, twafuna yunivesity oyo yakola ki, yakola awo essomero n'atuyamba n'agulayokko ebigoma ebirala bikaluvats ebinene ebya 600 millimeters banna bwe babiyita ebineneko okugira awo. Kyova olaba nti kati ebyo ebigoma bwe byateekebwawo amazzi awo sayidi awo gabadde tegakyakola nnyo backflow, naye ng'ate singa KCC ejja neeyongerawo ebigoma ebirala ebinene ne biba nga amazzi gagenda bulungi, gandibadde tegakola backflow. Ne mu Lutunda era wiiki eri twaleeta meeya n'alabawo. Abantu bwe bamanya nti omwala waliya chance y'okukompasetinga abantu ne bagudaivatinga. Omukyala omwoyo okulingana Nabbi Kayizire n'azimbira ddala mu mwala ng'akiraba ne KCC ng'emulaba. Kati amazzi gaba tegalina bwe gaweta nnyo makoona ne gagira ow'essomero lya Nnyonjo omwala gwali gugenda straight n'asalawo n'aguweta, naye ng'ate bakugamba n'aba KCC bajja ne babeerawo ng'azimba. Kati ebyo byebizibu ebiviirako amazzi okola backflow ne floods ne ziba nga zijja n'obungi bw'abantu. Kyekyo tetujja ggaana eno yonna ennimiro zonna ezaali z'ocupayi ng'amazzi zigakwata wazimbiddwawo. Ate abantu tebannayiga kigambo kya harvest water. Harvesting water singa buli nnyumba eriko tanka z'amazzi ng'amazzi ago gagenda n'amata baago tegandibaddewo. Ebyo bimu byenyinza okugamba okujjako ng'olina koshoni. Nakayiwa Sharifa, Kura MRU TV.